Nakawunga kilo 10 super namba emu. Then netubeera n'ebijanjaalo. Ebijanjaalo nabyo tulina ekideta kajanjaalo ako. Akajanjaalo nako twakaleese. Onedo mukulu omupase bubi nakatabo ekyo abeera general ngamba. So twaleese n'akajanjaalo. So mugende mufumbe. Amen. Omwana ono ali wampa base eyo. Base eno enkoko manyi emmotoka ezitambulira ennaku zino byonooneka. So basa ndoza mugira wangu so busobola okulengezaamu ko katono. Kuno mwe muli enkoko n'akafumuto naye akabiri muno. So mwami Ashback sijja kubabulira kwa sagala bakutemula ekiro ebiva wa mukulu abagambye muri mubeere baana balungi mwagire ebintu bya muzeeyi byabagamba. Uniza ko wako no yawunyizeeko. Banya bakuli bazadde. Yebyo. So banaffe buli blogger ali ku list. Emujja wange emmere ngeri gye batalina atambula bajja gitereka wano. Newo bango ku list ye agenda giprintinga buli anajja na identity card ye bajja kumuwa ki emmere. Naye ebya yaka koko biki agenda kubaweereza ku simu. Buli ali ku list ye. Tubagaliza birungi byerere kasabe Ashback ayogere ku babani. Nekirala ngamaliriza tetubasasudde tetubaguze naye tujja kuboogereza mpola mu maaso eyo mumanye omugaso gwaffe nti twagala mirembe twagala nkulakulana ate twagala obumu okubeera bannayuganda okubeera omuntu omu. So yensonga lwaki nti mwe musobola okujja owange ne mbasakira akawunga ne bannaffe abawagira general Muhoozi oba bakkiriza